eddakiika zino ziweze ziri 14 ez'akayita ku ssaawa emu y'akawungeezi. Kitofu wooli weewo oli ku 89.2 Emmanduso. Eno nnyini leediyo Bwakabaka bwa Buganda ekutuusako bino byetaaga okumanya okutambula n'okumanya eyitibwa 89.2 Emmanduso ey'abavubuka ab'omulembe Omutebe. Njagala kwebaza yonna gy'oli onasobodde okukola olwaleero. Enkola ffe Uganda tuli kana kambaata akanako kalinnya kusobola okubeerawo. Olina kulaba ng'okola ebintu bingi bikubeezaawo mu ngeri eyo yonna bwebanga temenya mateeka. Nkwebaza yonna gy'oli wanti oli ku mukutu guno ng'oyagala okumanya biki ebigenda mu maaso. Eno e Kampala bikyagenda mu maaso ebyogoba abantu babadde leero mbalala gye bagenze era nga bagenda bagoba abantu. Nene e Kampala bikyaliyo ebyogoba abantu naye nga omulodi w'ekibuga Kampala basobola kusinkana abanema era omulodi n'aga nti kino ensonga y'abantu wabeewo enkola endala eyinza okukolebwa kola nti eteesa abantu. Ebintu biri bikyamu, abagendayo mu ntobazi bakyamu, nine bano abate abakyusakyusa embeera nayo nabo bakyamu kubaganya abaana. Naye bo ekitongole kya nnima bagamba bw'owulira nti twakusobyako dduka misinde mu kkooti, naye nga omuloli w'ekibuga Kampala ne bagamba rule of law amenyemenya ensonga zonna ng'olabira ddala nti ensonga zaalebadde zikwatibwa mu ngeri ndala naye ebisigadde byonna byabamanyi bajja bitaputa eby'amateeka. CBS FM Kooli 89.2 programu etibwa Kkiriza Bagaana. CBS era yatumye nze ntuuse ensonga ne bannange ya programu ya leero nga nakuza mwezi 26 ogw'omukaaga 2024. Oli mu jama mpolampola totya muzinda lugonze ndimu ojja kutuuka eka mpola. Jamu ye mungi abaana baddemu okusoma kitegeeza nti abantu bakimanyi abaana nga tuligoera mungi gw'omupiira genda mu maaso era CBS eguweereza ku Baganda bafali abalala abali eri Ukraine esamba Belgium kukyali 0-0, Slovakia esamba Romania na kukyali 0-0. Dakika zonna zakagenda 15 mpira gyombi bali mu kibinja kimu ebinaavaamu era nja kuba mikule nga programu tennaggwa. Kkiriza nkwanjira abakulu abatuuse omanye bba abaliwo n'abalala bali mu bajja tusanga n'omusajja omu asobola okulya enkoko ye. Bano bali basajja babiri abakatuuka era kula gavumenti eri mu buyinza. RDC waali wano RDC oba RCC oliki Kawempe ba RCC Kampala kibuga wa omyuka omukulu waali wano era nga yendidde Yasin Munasingo sabuze kutuliza sebo sebo speaker webale nnyo webali eddala. Oli mukozi wa gavumenti oba oweereza gavumenti? Njabitiwa binambi kuwe mpeereza bantu kuba be bakola gavumenti. Mpeereza bantu gavumenti n'ensasula y'akasaala akatono okusobola okubaweereza. Nzikiriza namuse kubawuliza ba 89.2 timukola kyamaanyi nnyo nkuliseeyo abava okukola. Nzikiriza namuse kuba Nasingo kuba wiiki ngenda okugimalako ngimalako ndi mu kupatikana gye najja kuba kyeyo. Waliwo kyamaani waffe w'Emitimbojje ekyamaani Emajuuko yaŋŋamba nti kati buli lwakusatu eyiye ekizindaalo yakiteekako n'akuŋŋaanya abantu be basobola owulira omwana weeka agenda n'abakiikirira ate nga gwo nsuubira ngukoledde ddala bulungi nga nkyali bantu we nnaatuukira mu bino ebitutawaanya kuba kati obuzibu bwonna mu Uganda tugenza obuzuula nga ewaffe tugusambye mu paaliyamenti yeewasigadde ebituli. Buli lwowulira abantu basonga mu paaliyamenti tetuyinza kugwesambajja. Nzikiriza nsaasire chairman w'abakadde Emitiyana chairman Kasumba ali mu ddwaliro yafunye accident kuba accident zisusse Emitiyana tetumanyi ba traffic ndowooza batutaasi twakamala okuva mu njega eyatwalira abantu okutuukira ddala ku bantu 21 mu wiiki y'emu ne tufiirwa abantu baffe abalala Ezigoti taxi yagenda neeyiika era nabo ne bafa era ne chairman w'abakadde yabadde asala ati okuva ewuwe naye Mungu yasaasidde ye tukyamulabako anaakuba ku mato
mbagaliza programu ennungi. Toyanzege oyo amanya ngogede bulungi amanya Yasin Ndidde Njasabiggo. Yasin Ndidde Njasabiggo ava Emitiyana constituency wajita batieyo eyo Mitiyana municipality ye constituency nesulira wali ku Busimbi Gombolola. Okuva ku Gombolola ya Ssaabasajja otambula ebigere ebitasukka otambula ebigere bitono nnyo okutuuka nze omu kubagiringizaako buli ssaawa okulaba oba obusubi busaawa. Ye RCC ng'ava Kawempe taliika alina omukulu bitero bya byogera Ssebasabuze katuliza n'ebitiibwa byo. Sebo speaker ewa Ssaabasajja bw'ojja ekyo kiba kitiibwa nga kimala. Ennyota oba ogifunye kuba gwe tomanyi bantu basaba bakolayo bagendayo yonna yonna okulaba nga batuuka wano ensi ebawulire. Olulimi obadde tubadde awo n'oyo mukwano gwange Tina mukyala ava Padel niwe wayogera Oluganda omulala ddala ng'alukola Christian wa BBS. Yes. Si mukyoli oyo. Yes ava Padel. Yes ayogera Oluganda kye. Muganda ni mwe. Kati waliwo omunaye muda Dr. Ekwaro. Dr. Ekwaro naye cement yaweza program kati wabadde ku CBS ne Bedno Gaya. Nga Dr. Nelson mwana nti mbeerako Oluganda lumu. Abeerako ng'aluwulira. Abantu batwetolola dda. So no ene ba national address. Era bwe bw'obeera kuno n'oyagamba oyogere ebyokugira gode. Kabaka kuweddemu gwonoloza mba kasamba nja kwogera mu Luzungu bikobaga nti ate biri bwegambye ku CBS kozi wadde ogamba otya. So wano obuli kuno eba national address era Ssaabasajja nga bwali masomo gye yalabawala natterawo mukuto gutusobola okwogera n'ensi. Njaga kutwala mukisa guno era okulamusa Ssaabasajja n'abazaana be bwe tuli mu buwambe abatava ku radio yaffe eno mu nsi yonna gye muwuliriza tusaba mwasibye mutya kubanga bamu bwakakya bali mu Amerika balina bakakera bukezi bagenda Canada bagenda bugenzi kukola. Yes ade ne bagamba katusoke tujiwulirize. So twagala okubalamusa twakupasa Medi wali omusajja affe muwuliza affe wano nnyo Haji Katalaga wano ku wane Bukesa nga ku Total. Haji amaze emulago obudde obuwera week. Haji aba ku accident ku Masaka Road mu taxi mwe yali yekka yavaamu nga mulamu. Era abadde ku oxygen tanabira bulungi nenga bonna n'omwana omuto yalimu yafa. Muluka ajja taxi yali eparkinze muluka nejja n'egikuba era atudde mu maaso driver nafa yali amudde nafa omwana yali mu mwana naayita mu ddirisa n'agwenda ayi nafa n'abala bonna Haji eka yakola kyeso Mungu amusase nebaza mutabani we Hamza nebawala bonna abamuliko n'abala baali tebakimanyi mugendeyo Haji waffe mumulabeko tusaba Allah atuyambe asobolo eyamuyamba asigalewo atusobola okutunyumiza otaba mbagaliza okuwuliza okulungi mwena mwena gye muli. FDC eri kuki nsinga kutegeera nnyo bye Katonga anti era nga FDC kati gozaawulamu ndo omwogezi w'ekibiina abira nakubuulira kye tulimu semujita atakubuulira anambulira enja ajja kuba akubuulira naye nga mwe tutambuza emirimu gyaffe waliwo ennaku zino kyebayita vibe erina vibe oba obafu olutegere nkube yaffe etegerekeka kakati olino wambi alina baalumirirwa bali abaabwe naye nga medi mwe tuli tutambuza tubadde tulina in-house we twali tukolako weekend twali tulina okubeerako with Nile ne program twaji parkings tugenda kubeerawo week ejja tandika ng'ennaku z'omwezi 4 ne Luweero n'agitantambula tugenda tambula mpaka ennaku z'omwezi 16 outing twali zimaze tweteeketeeke delegates conference egenda kubeera ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana era mwenna president ansindise ekyo nakyo nkitegeeza abawuliza radio eno yonna yonna gye muli Arua yonna mu nsi yonna balina okwetabamu nti ebintu gye muli tutambuza. Omulodi mukyali naye anti president akoze ki omulodi boy katuli omulaba omulodi oli ayina ensonga ze kakati gwagira wama yese omulodi mukyali naye ati mu president ava saba ye mukulembeze waffe mukulembeze wange abadde mulwadde kimanyi twali wano ngo wali yali wano nga ayina oludicha lwayogera tubinyonya president yakomye mu office akola era neke yawedde so bwe yagikiyalinsa president wange anti erinnya liyani Lord Mayor w'ekibuga Kampala council
rule of law Buganda region oba president waffe in particular president waffe wa FDC abatudde Katonga abeerwanako yabali Mbuwambe Alhaji Salongo senior council omulodi w'ekibuga Elias Lukwago Kibungo boys oyo we Kalungu olutalo lwa mweru nero akujja ku government olutalo lwaffe si lwakujjako government naye olutalo lwaffe lwakukyusa nkola FDC Katonga olutalo lwa mukulembere lwakukyusa nkola so si kujja government igi just government kuba lwakukyusa nkola government wekyusa enkola eno government wekyusa enkola Medi tuludde wano nga tunnyonnyola bannayuganda government government yaba Yasini eringa mulwadde wa cancer ali ku level 4 ali mu ICU omwogezi omulungi mbasawo agamba mwembeera gyali mutugiyita a situation matuga ne failure kanzije ekikulu kyokola mpuliriza kwe kuteeka ku CBS nga nze ni muzindalogo otukolera ddala bulungi nnyo bannaffe ne babayita ba Winner Classic bano batunda ku byakwambala wali mwami balina amasuuti bana zibreeza balina t-shirt bana empale za bulijjo zino ez'amasape casual trousers era Winner Classic ina jacket eyina tie eyina socks eyina obubu abakyala n'abaami Winner Classic eyina emisipi eyina wallet gula wallet ono kujja wallet yonna nga ekulu busejjudde ebipapula endagaano z'ettaka jangu gule wallet eyo tujje wallet omuntu naga nti musajja ono wa mulembe wallet ezo nazo zibirako obubonero bungi giringa emisipi yona sibu emisipi nga gwonna enkuyege zigulidde jangu gula emisipi okulabika obulungi mu Winner Classic balina ensawo z'abakyala si ekyo kyokka balina ensawo za laptop balina n'engoye zisukka ku mubiri ez'abaami n'abakyala abasaffe ng'abasajja ate balina vest era Winner Classic tukomye ku ekyo eyina era mu dduuka ku mulalo kweri eyina baddaabiriza engatto bagita shoe care center service and products mu byo balina soole hafu ne full soole bazizzaako engatto bazireega bweyala langi eweddeko soolo gidaayinga balina eddagala lyonna byonna byebyagala bweba nene soolo gigeza oba ntono bweba nfunda soolo gigeza bweba ntono basobola te ogifunza zipu nga zaava ku ngoye ba ku nsawo bazizzaako Winner Classic entekomyawo eguziza engoye ate eyina ne kyebayise okudabiza engatto era yamanya nti abantu balina obuzibu bungi eyina n'amakufulu Abbas Uganda Security Products bazirina kufulu zino nazo jangu ozigule ezawaka neza factory bazirina yona gyoli mu industry gyoli maduuka ye Winner Classic baliriddawa ku Garden City omwaliro ogwokusatu waggulu gy'obasanga awo jabula ku Garden City awo bw'oba obuze ng'onoonya okasobola awali Housing Finance Bank awo waliwo banywera kace katono edduuka eriddako ye gye bayita Winner Classic teri kirungi nga kuba n'amakaago ate ng'ettaka waligula mu bantu wajja okumanya gye basangibwa n'oddayo nga bakuwa ekyapa eky'obwannannyini bano babayita ba Tabula Properties company netunda ttaka n'amayumba guno mulimu eguluddemu yeyokka eguze ettaka n'ebyapa by'obwannannyini balina ettaka mu bitundu bingi bali waffe ku luguudo lwewaffe lw'ehoima olugenda bali waffe eggobero webakomye balinawo ku luguudo lw'ehoima balina poloti eva ku milioni 17 bayitawo ggobero lutisaawo estate bagina estate yaabwe ku milioni 14 bakka bulondo nakyo kiri wali waffe milioni 16 ku 2 enkoowe nayo balinayo ettaka enamboozi beti gye bava balina namusera nabalina ettaka milioni 3 ku 4 nduka emisini bagenda ekikandwa milioni 15 era nekatende ku lw'emasaka balina ettaka naye bonna bwogula ettaka ekyapa kya bwannannyini ekyo kikulu nnyo amazzi n'amasannyalaze mwegali kati obuuza nti Tabula Properties basangibwawa bali wano bayitayo ku masitowa enansana mugenda okutuuka ku shere eyokubiri waggulu eri eyokubiri mpano ogwa ddyo eriko shere era eya ddyo eri waggulu buva mu lubigi waliwo shere naye ate eddala eri egyosanga eyokubiri ojja okusanga bannaffe aba Tabula bali ku simu 070M 94 203 070M 054 644
Chapa Enterprises ojijukira kuleta Prestige yoli mutuufu kati erese sabuni owomuti ayoza aliko ennaku zino atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo era taggwerera mangu bamuyita jama balina sabuni anaaba w'ekitole ayitibwa Lanzo kampuni emu eyitibwa Chapa Enterprises eri mu kikuubo sabuni nsi wakunoonya ali mu supermarket ate naaba nga ali mu maduuka matonotono ago mugezeeko tugenda kwejusa sabuni ani jama amuleeta ani Chapa abiza bamuyita batya bamuyita jama wet bar soap anaaba bamuyita Lanzo dakika zizo ziri 32 ezakayita ku ssaawa abakulu we bali wano nina honorable Harold Kaija FDC Katonga nembera na RCC we Kawempe nembera na RCC we Kawempe Yasini Ndidde Njasabigu omwana we Mitiana municipality awo agamulabiranga ddala abeeyo twagatiddwa ku Haji Mwanga Kivumi Haji atole kusala musebo Mwanga sabuzi ko tuza sebo media abami n'abazana basabasajja abatuliriza musibe mutyayo n'abanyabo ne basebo mu ngeri y'emu sirema kutolera ku salaamu abeesiimi bafa ab'ebutambala ensonga lwaki oba oli awo oli wano ndi wana naliwo ddanga sinabeera metereka kugamba nti naliwo ddanga sinabeera mbadde wa wano kalukadda ku lukuusi kuno bino tuli oh my friend eduniya olusogera notulamu ekeeyo bino nabyo byendaba engenda naye nebeereka nolaba bino byendaba nebeerekeyo nengati nasomera ku masomo gawo katuliki nga balina tobbanga towayirizanga toyendanga konza babisoma etottanga konza kati babisoma basoma byaki kwabyendaba kwabyolaba byendaba kati manyi bannayuganda bali oba mbagambe tebali sofane obasanga ne sapuli nobasanga ne tasbira era ng'omusajja ayanguwa agenda kusinza naye ng'alina essabo eka ng'alina yirizi eyabadde yalebera mu kkubo ekira omusajja oyo alina omwana we wa myaka 5 ali mu Amerika yagamba bw'alikula yalijja n'agikima naye ng'amu aboogera bagenda Namugongo mulandi omuli bamatters ate twasangamu ebyo naye bannayuganda bano sande osanga church zijjudde Friday mizikiti gijjudde waleti mulimu akati akanyigako noganda kakati bano ndiringa n'abantu ki abo be batyo ensi abo be batyo kakati ono byawereza bino mukatoliki yamalako olyanza okugamba mu banyo naye naawe ggwe akozesa essimu y'okulimba nawe gyewakora nange kati nzize wano nvudde eka ndese byonna byenkola ndeseewo emirimu nezija nga nzize wano kutembeeta bintu bya bukuusa bya bulimba nange siba na moral authority evumirira balala nedda ffenna tuli mu kibi n'olwekyo abantu baffe buli kaseera tulina obbateekako essaala ey'enjawulo it's a difficult time ate Katonda yaleese nze omanyi nabadde awo wiiki eno ninga nti singa bannayuganda bayiga buli kimu inako kyoyigirako nti social media eno is a big asset mu lutalo lw'okwenunula n'olw'okwenunula kubanga singa gavumenti ereeta amateeka amabi musobola okwemobilizinga mangu nnyo ne mugagaana naye ate gwe bw'ogendako n'ogyonoona ne bagijjamu obwesige naawe abantu obajjeeko wiponi y'okwenunula
Senga gwe kwa media abantu bajja ku CBS kuno. Aganti agava ku CBS gesigika. Notandika abantu ganti byabadde ku CBS katulinde. Tunamala biwulirako walala. Radio eno bogikoze bubi. Kati gwe abeera kweje emikutu nogireetera abantu ganti omukutu ogwo. Oba naawe otukoze bubi mu nkyukakyuka. Ngo tojeko nchukachuka mu bantu okwe ekyo kinajuki nasomera ekiziba nga bagamba amateeka 10 ogakwata tobbanga towayirizanga toyenda gali 10 kati nalabye omuntu kaka njugeko ku real omuntu nga yakuba stole namawuli agameni nga gagala jipikinga nzirwe naliko wano wagaraba naga nti bansi tuddewo naga kati kiro mulamba yaze nansitula wano namba bali banange dada nsome ekyo nga abana damu abana nagati muwanga bamuga ku CBS kati kiro yaze namukonze banna mukati kiro yaze ngajja kuchimamwa nengo oli mulaba ku video yalaga abantu abade tuwuliriza kivumbi bwe yafulumiza yo natuka wano buyate siri menera ne badda mbulango bubakomyewo yazeko program nejire sawa nga namba nga era kuvuga kola okuboro chandanga ngo mwana Adamu yatudde wansi nayo cyane airtime naga nti kino nja kiteekawo kati era gono nakkiriza genda mukama wange Kasozi fata nzaita ina bigambo bingi ebimu tetukyabisobola nade nziko yasebulira taata wanyankuzanga tuwayizanga tuzozanga abantu naye tovumanga abantu fe twakola tumanyi ebyo kati bana abana beza nze mede byonna you could do, but you see bano ensekyuse luli wamalanga kutta abantu bangi n'ogenda mu buyinza kakati ensi yakyuse nti abantu basobola okwekolako social mobilization ne baleeta change kati means ze bakozesa ezimu kuzo ye social media telephone technology ne tusobola kati gwe bo sabotage ng'omukutu ogwo ne bagukolerako ebitagattako nawe ensi yaffe bogiriddemu lukwe muwanga bamuza omulembe guli bwe gutusanze ogwabano fe tutabiraba anti luli edda medio oludde bayagalanga okuwayiriza muwanga amawulire ne gajje wa editor wali omugundi ani yali waliwo ya CBS editor ojegondi ani omukachiwanuka chiwanuka agamba musooke mukubireko medi mulabe bino bituufu yabadde ne social media amaanyi gaayo n'obunafu bwayo bitambulira wamu amanyi gayo nti gotula butuzi wo nota video negenda viral ina kine ekibuuzo what is on your mind what's on your mind babuuza eddakiika enswera n'enjuki bwe zigenda mu kifo kiri ekikyafu buli emu erina kyekola kijjayo abantu baffe abakozesa social media kuliko abagigendako okujjayo omubisi nebayo abagigendako okujjayo obukyazi zino ziri abiri mwemu bonna bakimeyo omubisi tuba encouraging batundireko bintu baffe nga wano Barcelona ne CBS tu encouraging nti eyo forum tugikozese bulungi ejja tugasa nze njagala abantu bagaggawalireko ogaggawala tunda ebintu byo omarketing tunze ebintu omanyi ogaggawala medicine kutunda kokka mu nseno satisfaction teri mu sente yokka nene abantu ogazya mu bulu eyo forum gyolaba is the biggest kintu ekisinga obunene kye twali tufuna omulembe guno okutuyambako kati buli akyonoona twenkali tubateekemu omutima nti bw'ozimba ekirungi tofiirwa enaku zino kiriko nti asinga okuvuma ew'amaanyi asinga okuwayiriza wew'amaanyi asinga okuwemula wew'amaanyi yafuna likes naye naffe ekituwangaziza no nga mutuleeta emyaka nga 15 nti betujja wano tulina byetusirikira nogaa bino sijja kubyogera si kyekyo kyokka mnimuga nti kino kigattako ne bwe kiba kituufu nikino kigattako wabaawo n'omulamu medigotenga nti ogwo bwoba ogulese sijja kulabika kati kubanga mubamu lwenkuga mwanga tojja kwanze nakuyita guno mulamu tojja gusobola guno gula tojja ojja kuwonoona ebintu byonna ebirala byonna netukkiriza nze naawe kyesibuulira ate balala mwanga saamwise kubanga namuganyi ebyo byaffe kisajja kikulu bisajja kikulu ziri 19 eziwaliwo okuwera essaawa ebiso netwogera mu mpolampola ebintu ebyo okulaba ensi nga naffe twagala tubagate kutambula ffenna wamu
wotokidde honorable Muwanga Kivumbi nga tetuna kutandika tubali tukyatunulira ensinga bwetambula akantu kafaawo nga teekawo nnyo national importance ki matter of national mpola okulaba ensinga bwetambula naye ampuliza eyo gy'oli ebiri mu ggwanga waliwo ensi bagiyita Kenya yafuna obwetwaze ennaku zino zirumu ogw'omukaaga 1963 yemyaka nkaaga bugumu olwaleero yalwana balwana nafuna obwetwaze era amanye Kenya obulungi bagenda nafuna walikwata ku Madaraka nafunayo Uhuru Gardens ne bakwasa okuba nti kati ensi yetwalidde bakita jumhuride ne babanga betwala ng'abakulembeze tuba tuli awo mu 1962 Oktoba Uganda nefuna obwetwaze gy'emyaka 62 Uganda twalwana kufuna bwetwaze batwa buwi twali tukumya gavumenti ya Bungereza niye babe Kenya Tanzania balwana olaba majimaji olira n'abala bangi abali mu nkola eyo gye balwana bali bayita majimaji abe Tanzania bakyaba majimaji abe Tanzania ate Kenya bayita bana bali bamaumawo bali majimaji be Tanzania balwanyisa amazzi ekiresese yampuliriza Kenya olwaleero wabaddeyo kuva gyewaddeyo okwekalakaasa ng'ekiwa kyebekalakaasa nga bamemba palamenti beeri bayisizza etteeka ly'omusolo biiru nga bagambye nti muli awo mwena bannakenya tugenda kwongera ebitundu 16 kibata sales tax ku mugaati tugenda kwongera ku singi 25 mwete gwadugula sente weziti tugwongeza era ne butasiika ne tumwongeza era wabaddewo n'okwongeza omusolo kibayise financial transitions okulaba nti eggwanga lifuna sente nyingi ku sente zino ezijja ozobwannannyini emmotoka n'ebirala bingi sijja kutwala yeeyo era abano beekalakaasa Ruto ayogedde olwaleero naga nti baneteeka alidizizza abaka palamenti b'e Kenya nsijja disayininga tubali tuli awo Uganda president byatudde mu state house batudde gye bayita cabinet meeting president Museveni nazaayo naye sijja kusayininga nange etteeka sijja kusayininga budget yenu Muwanga Kivumbi bagikwata mu waka parliament sente ze mwazinzijjako sijja gisayininga honorable Muwanga we tuli Kenya abaka parliament baayo bafunye obuzibu eri abatuuze baayo tuze nga bekalakasa lwa misolo Ruto wagana tajja kusayininga teeka eryo agaitalayo nga mujinga ali incompetent nga akulira polisi yaayo okuva olw'okuba ebyo byakoleddwa wana Uganda n'enkomayo waffe soma gomanya oluzungu soma wano gomanya oluzungu ekiddugavu ekyo mwoyo kaija nsomera oluzungu wano so speaker nagambye ati awo waggulu ekiddugavu okutengalo Angry Museveni sends budget back to house ngoza mu Luganda Museveni omunyiivu azizaayo embalirira mu parliament mu kikolo gwanga mbunyiivu kakati president Museveni kasaija bonna okusoma ebyo basomera mpewo basoma kwa budget ndaga nti yawodo wumbi butabalika 7 ate walina kubeera 5 kati bayongera mu 14 basoma kakana bibine ebyo kati sajja kusaako mukono naye namusene zalondo byemwezize eggwanga lyagala kumanya omanyi fetwa tukoze nakulira nnyo mu byalo Muwanga ndidde naye musomesa bamitanga olusimbi nga nkola olukona liri kumpi n'essomero nga sisaayo nnyo obudde nga ntambuza bigere ngenda ku ssomero wakayi ng'omu nateekangako sin byenkoze ebyo nateekako failed era nateekako repeat kati abaka parliament obaddiza ab'ensi zombi obaddiza amabago ago ebbaga eryo sin failed repeat kino kitegeeza ki kanve mulangano katono 89.2 FM oli ku manduso bana bagamba basajja basozi b'omusolo abamina bakyala nti twalayo embalirirayo olw'enkya lwe lusigadde luka lwa 5 nga tetunayita 28 omwezi guno gw'omukaaga weewale kubonerezebwa n'okubonezebwa ng'osasula ensimbi tolwa don't delay kusa bagambe osobola okubira
bali ku simu 0772 in WhatsApp 0772 1804 so boza WhatsApp mwina olemereddwa obogenda ku mtimbo ogenda awali URA ekuliwa kumpi baba bebazo kwati mbade mu musolo ndeba kwe bagamba Uganda Revenue Authority developing Uganda together bagamba mune twale embalirira yo oleme kufuna buzibu Ariane Kago bano bagamba nti bali eri ku BBC building eri wansi masoga ku Nabugabo Street bali na masoga Bank of Africa jibali kizimba kita BBC building omulu namba 12 baga nti basobola kutwala China n'ofuna ogule byamaguzi okutikira bakuwa invitation ate akutegeza balina n'amanyi Olufalansa amanyi Oluchina n'Oluganda asobola okukyusiza kakati olina okusasula ebyetaago kituta bills bagita mobile money yeganja ejja kino gye kikola mangu nnyo era nyiga star M65 star #, olondeko ate jja kotokoma kwekyo kusasula ate jja kwegata abantu 15 abafuna obuwangazi bwa lunaku fena tuli wamu fena tusobola amateeka n'ebiragiro bigobererwa MTN mobile money erungamizibwa Bank of Uganda Kaija wanjisebo kino ekya okuzaayo ebbago eryabakozi kuba mu luganda eriyo mabago kuzaayo ebbago president yaganya disabdiza mbabaka parliament sin failed repeat kitegeeza ki neyanza nnyo neyanzeege wakyendaba wano kyendaba nti omutesitesi oba gwe baweereza ebintu n'abizza ono Uganda babizza nga bwogambye ne Kenya president azizaayo ebago owa Uganda bakyeza ne Uganda abe Kenya bazizaayo oluvannyuma lw'abannansi naddala abavubuka abeekazizzaako abayaludde nga beekaza bayita generation Gen Z okusituka ne bagamba nti emisolo gye mutaddeko gikotoggera ebirooto byaffe emisolo gye mutaddeko gitutta bussi olikyalina okutegeera ly'eggwanga nga Kenya nti abantu abasinga obungi obulamu bwabwe buliwo ku ssente mmeka z'olina mu nsawo ate ekitali mu Uganda media oyinza okuba nga oli wano nga bikutteko emasuulita ne bakuweereza ekitereke ky'amatooke ne bagattako ebijanjaalo ne bagattako muwogo ne bagattako n'ebirala ne bijja ku baasi evudde taxi evudde mu masuulita n'obyona bitwala eka eyo wiiki n'ebanga ewedde nga newo batosasulwa nga tokiwulira bo bannakenya asinga obungi bali nnyo gye tuyita cash economy wano ebitundu nga 7 ku buli 100 tebali nga wenewo batolina ssente obaawo kati bo musolo bannakenya bagugoberera nnyo era budget obadde olaba nawandi ne ku mukutu gwange ogwa X nembuuza bannayuganda addala abavubuka bakubaganya ki mu birowoozo nga bakozesa X kivumbi kyabadde agamba wano fono Facebook nga yakajja twagitandikako omukutu gwaguyitanga Activists for Change era ffe twagikozesa nnyo okwongera ku bigenda mu ggwanga naye eventually bannaffe abali mu entertainment abali mu birala wona bangambo n'abatunda akaboozi n'abalala buli omu najja n'akulirako ebibye kati ekyaffe ne kifuuka kivandulo era Kenya olaba layini ey'okukubaganya ebirowoozo bwetyo bweri nti bannakenya ate batunuulira nnyo ebikati so balade pressure ne bagamba nti egyo emisolo nga bogezi nogimenyamenya ne bagamba nedda gitutta basooka ne bagamba mugigaane ne basawo ne tuzita hashtag eri ku X reject the finance bill nga balagira abaka mugikole ki mugigaane abaka bagiganye ne bagamba occupy parliament kwekuli ebyatuze ne beekunga kati bannakenya bagezezzaako okusoma ne bagattirwa n'olulimi Oluswayiri tunasema okubeera Kenya ne mu conference omusajja omu n'atugamba mbwe waabo Oluswayiri lulimi lununuzi
balukoza nnyo mama ujoyogeddeko nga ndi buna Kenya ina wadalina olulimi olulala ne buli omu Oluswayiri alumanyi. Kakati ate fenge Uganda olulimi Oluswayiri tulabanga lutujju era nyina omukyala muyita senga wange mu kibuga omukyala Grace Kakoza ye angamba nti bwoyogera Oluswayiri ayisa sente zonna zayina mu Kamoli nazikuweereza byonna byogera ng'oyogedde Luswayiri wano oli bwawuli Oluswayiri fata wiyo fanya winyo nga lulimi lukanze kati bode abantu okuconnectinga kibanguya ne basobola okusa ku president era nalabe byakoleddwako nnyo balumbye parliament kyetosuubira era olw'omuwandiisi omwawandise naga tuma ebyafaayo Kenya binawandiikibwa ne Uganda muyafunidemu obuzibu Uganda House neyaka wo n'abalooza mbosanga si bagundi wayinza obalwadde ebyo nayo tujja bimanya investigation ng'etuuse wayinza oba yafunidemu omukisa okubaako kyaliirawoko. So nalabye president ewaabwe ejjo yayogedde ekiro zazadde ssaawa nga satenya nayogedde eddakiika 7 n'obutikitiki 59 ng'omulaba atidde yasoose n'abangaaga nti mpulidde bye mwogedde naye ate mujja tutiisa n'ate genza okulaba ate kooti ewaabwe olwaleero naga ngenda kuleeta amagye ku street naye gatojja galeeta kale ate bwakomyewo nga kinaga nti bannansi mpuwuliriza obulumi bwammwe mugambe nti gino emisolo temujagala era sigenda kugireeta nagaana ogaa ne bajeti ya president State House bagiteme ne bajeti ya gundi executive agambe nti sente zogule emmotoka yes actually tukanaga nti ngenda kufuna obudde tukubaganye ebirowoozo akati okiraba nti kati president abuuse parliament ali mu kwogera straight ne bannansi parliament gy'oli mu kwogerako parliament kyekifo omwali badde kubanga gye yatandikira Greece abantu basinkananga wano Uganda ebyobufuzi nga byakatandika baga mu paaka waliwo omuti omunene bagundi ba Agasini Kamya we bajjanga ba Ignatius Kanga ave musaazi ne bajja ne banyumiza abantu biki ebiri Egypt wali radio gakyaga abadde radio katwa abantu ogenda leo katokuuliriza kati mbwa abantu egana egunde Greece bafuuka abangi ne bajja ne baga twerondemu abantu setujja kujjaawo nefuuka parliament ogenda okuteza so kakati parliament yebeeramu abantu nga bwolaba Honorable Kivumbi nti Butambala yonna n'abantu bayo 3 bali badde bajja ne bagamba mugezi waffe Kivumbi geno tukoleki otukiikirire abeebukoto nagamba Sebamala gendo tukiikirire abeekira ne bajja nagamba nti mugezi waffe Semujujja ngo tukoleki otukiikirire nti babeerenga n'ebirowoozo by'abantu bajjenga tugayita kagende kadde ajja n'abeebuuzaako n'akomawo ensonga zaabwe najja n'azigattako nti mugenda okutema kati nga bw'olaba budget nga abantu bwe balowooza nga ne budget bwefaanana kati budget eri abantu bwe balowooza si bwefaanana kati bw'otulira nga budget y'e Kenya ya trillion butugi ba muze waffe 134 n'ogiraba n'otulira n'eya Uganda ey'ensavu-2 naye ng'ekonomi ya Kenya noza edukubisaba mirundi ng'esatu n'otunula eya TZ ey'ensanvu ng'ate eyaffe bw'ogamba aba ikonomi entono tuli ba nsavu-2 ne weebuuza bwe luba lugendo nga kugenda Kabaale olina ajja n'agamba nti okutuuka e Kabaale weetaaga emitwalo 4 onajja n'agamba okutuuka e Masaka emitwalo 3.5 ow'embalala n'agamba giringa 310 totandika kwebuuza nagambye 3.5 ng'ate mbantuka eri e Kabaale eryewala giri just ena kikyabala kitegeeza kiki ngwe kikulaga nti wano waliwo bannaffe nga Sharks gundi zeyogerako mukyala Betty Kamya ziri atugambye zitwalako trillion 10 nga ziri omonzi sente enzimbira omwo nga ziriko bannanyinizo katoula ne Y7 ayagala bamuddizeemu olusamu baluze nze nabadde ndowooza mbagenda kubeeranga bali awuliza okukaba kw'abantu ti budget ya trillion 7.2 sente emitwalo 3.5 mazima okugenda e Masaka ng'agenda e Kabaale asasula 4 nga waliwo kumpi bw'oba otuuse e Masaka tekiba na kitundu kya lugendo waba waliwo obwenkanya so ebintu bibiri nze byendabye emmedi
waliwo ebintu ettera okwogerako kye bayita citizen ne subject. Citizen yaba munnansi nga nannyini nsi, abanga omuntu ayinamu omugabo ng'ensi mwali ekolera ye byayagala bye biba. Gwe bayita subject abanga alaba mukama we ng'abali abakulembera abali mu buyinza bye baagala bye bamuwa, talina ddoboozi lisituka. Kati mu Kenya waliwo bayita citizen. Ng'omaliriza kino kitegeeza ki? No kati kitegeeza kitegeeza nti side zombi parliament bagirabyenga ebirowoozo parliament zombi popular view ey'abantu abalonzi. Yes, popular view ebirowoozo by'abantu byetutumu tebibadde tebisusumuse nnyo, babisosowaza nnyo nga bakuba budget, ng'ate ensonga z'abantu ze zaali badde central. Sebo did sagena hono domwanga mwanga bebatiginya semategondi bebagiddiza soka guwa birowoozo ngaleya kunga bibiri mawulire tebana yewanako mwanga yennyini omutuufu. Nedda ekyo tujja kimanya obeekomyewo oba nedda, naye nze Medi okutunuulira okutunuulira ensonga zino bbiri ku bajeti e Kenya, bajeti Uganda, ensonga ezifaanagana mu nsi bbiri naye ziyinza obba zifaanagana naye nga center of interaction ntono nnyo oba enkwatagana yaazo nga ntono nnyo. Edda bwe nali nkyali ku ssomero, by then nali St. Kalemba, twalina ebizibu ffe bye twalowoozanga nti bizibu. Basomesa bakuba embooko, bakuzuukusa emisinde, bwogeza n'olwamudde ogenda kwebaka awali fulaga z'essomero n'eya Uganda paka etica lwanaatuuka akusangewo amanya omujeemu. Naye olunaku lumu ne bagenda bafumba olw'essande kuba yali poliisi nga batubaagira ente e Kalemba buli sande, ente n'omuceere. Olunaku lumu ne bagenda bafumba akawunga n'ebijanjaalo. Kaabaana nti bukyanga bituluma tufunye ebikola ki, tufunye we tuyita. Ndowooza ogwo omwaka New Vision eyo yakuba nti Kalemba expels 263 students because of a riot, nga bafunye spark. Kati bw'otunuulira Kenya ekibaddeyo, Kenya si finance bill yokka nga bwe tugitunuulira, bingi ebiri munda ebimu oyinza ozisanga nsonga za byabufuzi, kuliko basekeeterera, ezimu ddala zinyiga bantu, nga guno gwabadde mu watwa yabadde nga spark. Omusajja ono yakava mu Amerika n'ayogera na bino tufuna otandikira ng'eno yabadde nga spark nti kati emmanduso yeeno we tulina okulagira omuntu ono nti ki, nti eyo biri. Naye ne kijja ne kikwatagana ne wano ewaffe. Medi osobola obba n'amasaati mangi mu wardrobe yo naye ng'olinamu essaati gy'osinga okwagala. Essaati gy'osinga okwagala n'egololwa ogende, naye eba egololwa n'eyokebwa togikyusa. Nsuubira ogikyusa okyali waka. Tubadde wano wiiki nga bbiri emabega nga tudisikasinga bajeti eno. Mu budde bwe bumu mwe yali egenda osomebwa mwe mwatandikira sikando zino ezize zirabika bano baakwatamu. Financial year gye tugenda ogitambulizaamu tennakola ki, tennatandika. Kati okuzzibwayo kibanga kulagira ddala bannansi nti ekituufu ebibadde biwulirwa n'eri tetujja kgenda na nsobi, lekedde yeetereezebwe erongoosebwe okusinziira ku byeyolese. Tusobole okutambula nga tutambulira ku ki, nga tutambulira ku kintu ekirongooseemu ekituufu. Kuba bwe yamala okuyisibwa abantu experts abagitunuulira baabalaga emiwaatwa gye tukoze eki, bo gye batunuulidde gye tulina awongezeddwa omusolo. Tetuyinza tuuka ku mbeera ya kugenda mu mandamano nga wa Kenya tibannanga amafuta at least tetwongezebwa nnyo ku misolo, ate tutuuke ku seerigamba nti mu deployinge ku parliament bali mu kulumba baani ba Honorable Muwanga Kivumbi nga tukyayina omuwaatwa we tusobola ogitereereza
ne tusobola okuraninga ensinga eri muki ngeri mirembe. Nze nsubira okuzibwayo kwa budget zino zombi. Kenya esobola banga yatandikidde ku pressure. Naye Uganda tetujja kulinda birimba naffe bijje wano nga ate already n'okulaba tubadde twalabye edda nti kituufu kuliko abagikola ki abagizanyiramu era bakyanoonyerezebwako bwe baba nga bagizanyiramu tugitereeze nga tetunnakola ki nga tetunnatambula. Enjawulo ya wakati ya Uganda ne Kenya mundabayo RCC enjawulo ya wakati wa Uganda ne Kenya ebifaanagana nti byonna misolo ku baki ku bantu. Gavumenti zonna gye zirina kumanya nti omusolo guva mu baki mu bantu gwe gyoko mu gubigika ne gubanga gw'amaanyi omuntu atuuka ne yeekyawa. Omuntu ali desperate medi mu binnyo bw'aba munafu n'omufunza mu kafunda nga takyesobola asobola n'okkuluma. Bangambanga mu ensolo teziruma ng'embuzi embuzi ekuluma eri rabid naye embuzi bw'ogifunza n'ebulwa ekyokkola okkuluma esobola okukola ki okkuluma. Kati kino kiraga nti bannaffe bano ba Honorable Muwanga nga bali mu parliament buli lwe baba nga batusalira batusalire nga bamanye emboko gye bakola ki gye bazireeta kuba bo be bakola ki be bazitukuba naye nga bazitukuba bamanye nti era bwe tutaguwa bwe gutawera still eggwanga lisobola okukola ki okugwa. Kati kututereereza baddeyo bakitereeze buli wamu wani waffe tulabye kyakwatibwamu. Ekenya ekibadde kyagaanibwa dda tumaze wiiki nga 3-4 nga bagamba reject the finance bill kuba buli Munnakenya akola ki osoma enjawukana yaffe n'Abannakenya. Omunnakenya bw'afuna bill n'egenda ku mutimbagano agiwa obudde n'agisoma. Wano mu Uganda abaffe babuuza abaaye ekibi ki ekikola ki ekigiri mu kyasobola okuwa obudde kivumo undi bamuvumye kyakya sufra wane ebitrendinga oba ebiwa social media omuzinzi si bintu bigasa wabula ebitagasa. Nina gwe nabuuza ku kintu kya Honorable Muwanga kiri kye bali batugamba era namugenze kugundye ne mugawo waayo kikakasa nga ntuula naye nangamba waaye ndeka nange noonya likes nesonyiwa nemanya oyo kyanoonya ngambo waayo sanga Bannayuganda be batyo batwala emiki ng'omaliriza RCC kino kitegeeza ki mu Emitiyana nze ng'Owemitiyana gwe ngali e Kampala budget eyali yayita president azizaayo budget president agizizaayo on condition mu parliament nti gye bagisoma ne bagiyisa naye agiziza bagitereeza balina ogisayininga. Kino kitegeeza ki eri Bannayuganda njala tunula wammwe ozagenda kifuna batya Bannayuganda enfuna gye bagenda okifuna eri gyenva Katakala bangi baali bagikubamu ebituli oluguudo olwaffe luluwa kuba president yagambye waaliwo sente ezaggyibwa mu government priorities kitegeeza kuliko government byandyagadde okukolera abaki abantu naye nga zaateekebwa bintu ebirala ebitakola ki ebitawa muzinzi. Katusuubire nti ku luno bwenazzibwayo zigenda situlwa bukuukuubira ziteekebwe mu ebyo bagiddiza be bagikwatamu bano mu Muwanga bwe baatugamba nga do correction nga bw'oba tewategedde oddayo n'okola ki. Eriyo n'abasomesa baatugambanga simmi naye batugamba nga do correction nga wootategedde kuba kati ekitegeeza abamaakinga befe abawansi we batategeera priorities muli ku scene failed oba repeat ba Honorable Muwanga bo bageza ne bagibawa babuuze ffe wa awatatereera tujja balagawo Muwanga muzindalo kugombaka tinga mbyogedde budget ogimanyi kazirya munana zokeza akata ku ssaawa 2 ez'akamwezi ka leero webale kuba nti ompulira mu muzindalo gwa rediyo yo program eyitibwa Kkiriza Obagaana. Tutunulidde budget okuddizibwayo embaka mu parliament eri ababaka aba Uganda ne Kenya kiki kitegeeza naye gwanyumira omupiira Slovakia erina goolo emu ne Romania erina goolo emu Belgium terina goolo ne Ukraine terina goolo ate bali balina bonna kakati olina ennyumba zapangisa apartments arcade mall of office oba maduuka obuzibu bwebukutawanya buli bumu nti tebakuwa ssente abapangisa baazo. Tumala biseera nga ogobagana n'abapangisa kuwaliwo abakugu bajja okuyamba mu kubanja babayita just to let your estate bano bajja kuyamba nnyo bo okubanja bakusobola
bali ku simu 0759 65 338 0787 5 338 just to let real estates basanga Nigeria bulabira 2 road ekifo kati buli mukyaya inogendamu n'abaana be n'abantu be bakiyita Forest Resort Rweza. Omulimu gwabwe omukulu ku kasande buli kaseera kwafuna kaweteddwa bulungi gwe ng'omugenyi era osobola okufuna ekisinga bwekyo bakifaako nyo oluyingira bwe tebepa mu gate nti gwe wasazeewo bifo byonna wasaze okujja ku Forest Resort wano baferweza katukoleko kyonna kye weetaaga tukoleko emikolo obe nga otegeera ddala bulungi ekyakolezi nti wasazeewo kyadde kye kyetaagisa. Bagamba simuka ku makyanga otunulidde obutonde bw'ensi ebisulo byabwe birungi we basula bali mu miti obunyonyi bukaaba akaweewo akakufuuwako mu gardens zaabwe abaana bane bazannyira balina kids park omwana owazannyira balina ne swimming pool y'abaana n'abantu abakulu byonna nga bya mulembe okkakkana n'amaloboozi amaseenekerevu buli wakutaano babawo ne bandi ekuba endongo ate balina omuyimbi agwawo n'asample the tune nasampulinga mwawo awo fekpo Forest Resort Rweza tuli ku www.forestscaperesort.com osobola okubuukinga naye osobola okubira ku simu n'obuukinga ojja okolawo embaga osobola okujja n'oyanjulirawo kola pati zonna za buli kintu kyonna tuli ku simu 0708 52 1995 oba 0778 3 8 6 Forest Resort Rweza. Niyo osobola okuvuga emmotoka bovuze emmotoka oba nga otambula nakutwalako mwe ntwale Rweza ku kisajja kati waliwo ebitaala olubiyitamu ku mukono gwa dereva teako indicator ojja kulaba batunda musajja yatunda batule naye sego netegereza nnyo osomera ko boti teako indicator ngo yambuka waggulu ojja kulaba Forest Resort Rweza 0708 52 1995 wana mumwanga medi nja kutwala kakadde obutafaanana nnaku ndala ndoze gwanga lifunemu benefits yokuba ndi ku programu eno kwendi medi ogedde miramu wagirese bulungi repeat sin reject biyo binalaga wandise repeat sin fail kakati medi budget massive erimu emiteeko ebiri erimu enyingiza n'ensaasaanya abasinga batunira ku budget balowooza twogera ku nsaasaanya naye budget ekisookera ddala nga tunateekawo zona osansaanya tulina kye tulina resource envelope nti sente onoozijjawa mu bbaasa eno yeraga eggwanga ebyensimbi byonna bwe biyimiridde kati president waffe wawano tannakoona ku wawa agenda kujja musolo awo ndooza talinawo complaint because parliament buli nteekateeka gye yayagala okujjamu omusolo yagimuwa amafuta bagongeza zibujagali baziwa weva bintu bingi nnyo byateekako omusomaja n'ogwedde oguli ku gundi oguli ku pampa nagwo gukyaliwo ne ku pampa twajjako omusolo ogwo gukyaliwo n'olwekyo mu muntu wa bulijjo asasula omusolo president talina ludda nalumu aga nti ogenda kubeerako wadde enkaayana ye eyawano eri ku nsansaanya tugenda zisansaanya Kenya olutalo lwayo luli ku bannansi abagamba nti nedda omusolo guno gwe mutujjako gwayitiridde ekyenjawulo kye tulina Kenya ne Uganda njagala n'abantu batuuliriza nti Kenya beefumbira emmere batono nti oli agenze n'alima emmere ye muwogo we n'amusimulayo ku makya njaga kulege n'amuteekamu n'amuwaata n'amuteeka mu sepiki n'amutokosa n'amulya ekyeggulo
bafuuka batono abalina ekikolo kya muwogo emanju emanju so Kenya kumpi 90% kubo bagenda mu katale mu nsawo yaabwe oggulayo ebintu kati wane eggwanga lyaffe ekimu medi bangi nnyo abagenda mu kyalo badda n'ebifulusi by'emmere obamalina okuba esimu mumleetereyo ku booda awo maama ntemerayo ku ttooka awo maama emasuuliita ngambira serebe andeetere emmere agirete ku CBS serebe naye n'agireeta kakati ekenya abo baasigala batono medi nannyonnyola abantu banaga nti kolabiranga ensi egenze mu maaso bantu bameka olw'egguloggulo nga bamaze okukola bosanga nga bagenze mu restaurant okulya ekyeggulo medi wane waffe tugenda okubira hajjati ekyennyanja okitokosezza Kenya bagenda mu restaurant era basanga restaurant era medi neŋŋamba bantu bameka abava Butambala ne bajja e Kampala ne basula mu hoteri bw'olabanga nga abantu bakyagamba nti nja kusula mu ddiiro awo bwesikota eri etya manya nti eri eggwanga likyali maki otherwise benzijja okukyalira medins mpangisa hoteri eri okumpi nensulawo nenzijja netulasa embuuzi enkya era nendyawo sikufuukira kizibu naye wano bw'okyala ng'abaana babasengula abawala nga basula n'abalenzi anko yazze oba si kyekyo entebe zino eza sofa nga ziramula nze naso bw'osanga nga ebintu ebyo bikyali bingi mu ggwanga manya nti Kenya ebyo byakendeera ogenda okwesanga ng'abantu ababuukinga okusula mu hoteri gy'osuze kubo bannakenya be basinga obuki obungi ekirala ntambula buli lwosanga ng'abantu bakyakeerebwa ku nguudo nga balinnya amatakisi nga temulina train temulina nnyonyi kuba kati gwe okuva wano okugenda Arua mu nnyonyi dakiika 4 mu 5 ku mmotoka ssaawa 8 kakati omuntu ng'akyaga nti wafadhali katambulira essaawa 8 medi kyovulaba bw'obaddeko ebungereza New York Washington dakiika 15 ng'olinnye ennyonyi katiketi buli omu akafuna buli mutuuze akafuna ngendako California nga yakafunye edda ofcourse si ziri nneneko naye n'ebibuga ebitonotono connection flight mpitirivu buli lwosanga ng'abantu nga n'ennyonyi bagigendako nga bagenda ku kyeyo manya nti eri eggwanga kati Kenya ebyo byonna osanga Kisumu airport ekola Eldoret ekola Mombasa ekola Jomo Kenyatta ekola n'endala ezigenda Masai eyo nga zikola wane waffe abantu baffe so bingi bye tutafaananya na Kenya kati bw'obasaako omusolo ku mugaati ku musolo ku gali bakiwulira direct ku mafuta n'ogwongeza ewaabwe bagawulira ki direct libasase ku ki ku nyama kati ne kati wane waffe abakozesa pads nabo si bebo sagala bigendamu ebyo si be banje nnyo bangi bambu byalo byaffe tebazima tebazisobola katuli ku reusable nsange abakola seminar kola reusable nebe so eggwanga lyaffe n'eri Kenya nja kutegeeza nti mu byendaba y'ebintu tuli banjawulo nokyo omusolo bagutadde ku bannakenya kyabanguyidde ne kati wano oli agamba batadde ku ntambula musajja mukulu agamba nze nditambula batadde ku mafuta nze sina motoka kati mende abantu abasinga ewamwe masuulita basula mu byala okujja masuulita bakoona kigere naga katugendeko mu town kati bajjudde batambula mayiro 7 bajjeko masuulita mu town bali ku mpuuta baddeyo ne boda olusi tebagirinya tebagisobola kati agamba muninye boda obanje ku mafuta ate nze n'abandagawa kati kinkwatira kati njagala tutereze mu Kenya ebyo byanjawulo kati bano Ruto bwe yatadde amafuta omusolo ng'abaga nti abange mumanyi tugenda kuzimbira nyumba bamukwata mpola basula obulungi ezo polisi za Bulaaya
wane waffe bata ozugamba nyina manyata yange wano Gaddafi yabikola ebyo Gaddafi yalina amafuta nga tasoloza musolo ku bantu yasimanga amafuta ne kati wano baganti abaye mumpe nze nzimbire gundi kudiru ki wane waffe bitetu muno mukabi tumukola mu kufiirwa tetumukola mu byanfuna eyamuno mukabi so kati wane waffe tulina mu ka difference ako nti nze ne bonyigiriza otya kumpi wano mikono gyange abasinga balina ensuku okigede balina muwogo balina kyeti balina adde butu ero ziva mu byalo nga zijjudde double cabin yatunze kwabo genda mu kyate mu covid bantu bangi bayiga nnyo okuddayo ne balima emmere y'okulya nokyo ewaffe wano naye nga tunoggyeko n'abo eyokulima ewaffe twogera ku abantu obukadde 9 obuziba nga tebagenze mu katale kubayo kyebagulayo abatali mu gye bayita money economy 36% ey'Abannayuganda mmedi tebali mu economy yo nange mwendi olunaku luziba nga talina kyaguze era talina kyatunze ku Bannayuganda buli boosanga 10 36 kubo mu economy ya Uganda tebaliimu ate talina kyaguze talinayo kyatunze talinye boda taguze munyo taguze sukali era sikiraya nti era economy tajiyingira era sigala chaka Uganda part of Africa chachi yalaba mititi yalaba wallet yalaba miti na mazi bikyaliwo ngagambe yo part of Africa era oyo tomubuulira nsi kati abo that's the cut in quite the background kati eyokubiri difference ye Uganda ne lwaki waliwo enkalu ku budget ekyokusukala okulwanira obuyinza obumazeewo akabanga andi kiwambye kubeera no negendeze Bannayuganda wakati we executive ne parliament wano mu Uganda ebbanga lyembadde lyonna mu budget nga president agamba bwe ndeeta budget mu parliament okay bemba temumatidde mwe temukyusa figures mukole recommendation mu binzirize nze ndabe yet ate Bannayuganda bebaali bakola ssemateeka waabwe bagamba obuyinza buli eri bantu era abantu abo parliament yeteekawo emisolo bemala yesalawo ensansanya yaki ya sente gwe executive oleeta proposal oleeta ndowooza parliament yega nti nedda otalo weruli olusokera dda ye president aga nti abe ndeeta budget mwebe mba temina kyemutamatidde mukinokoleyo munsindikire nze nsalewo oba nkyusa oba situation otherwise agamba nti omugabo gwammwe mu parliament kugamba yes kakati aba parliament nabo nga bagamba nti boleeta budget ne tusanga ng'ewamu otaddewo sente nnyingi eziteetaagisa ng'ate waliwo obwetaavu obulala obuyinza tubuyina okuzijjawo ne tuteeke wali obwetaavu kati minisita by'ensimbi akuzimba motion ereeta parliament okusoma budget ereetebwa gavumenti yokka ereetebwa minisita era teyinza kuyita nga minisita tagireese mulundi gwakusatu kyebayita third reading kati minisita baba tamatidde nga minisita aga nti sijja kugikola ki tuddemu tulyogereko so parliament ewaliwo budget weyitibwa wesobola kuyita nga minisita takkiriza kubanga baminisita ba Museveni tebagiwakanyangako kakati parliament president kyakayanja nti kyekiriwo kati muwanga kati olutalo oluliwo nti mu parliament bano budget yasanga nga waliwo bilioni 7.5 negati zino ziri mu bintu bulijjo betuteekamu sente ate n'abaziteeka mmedi wetwogerera wano Uganda katugambe omwaka ogwaggwa nyina audit report nze chairman wa auditor twateeka trillion 1.4 trillion the billion 10 ku kyebayita okusasula fees za ku mabanja gavumenti yakozesaako 7
Nenga sente zino olusanvu lotakozesezza gwe tetwalutadde mu malwaliro. Kati wano baga nti oba omwaka ogwogwa tewalukozesa. Ate zoleseze ezimu. Emmere tewagimalaawo ku sowaane. Ate obeze yemu. Baga nti katukuweeri gye wali aluli. Zino endala tuziteeke ku biki? Ku byetaaga ebirala. Well, waliwo debate nti obuyinza obwo bukozesezebwa obubi. Parliament. Okigedde Parliament nayo negenda mu byokulya enguzi. Mu ngabazi wa Medi n'abaddizaako naye kati ekyo eyo ogw'omusango. Abannayuganda bebatisiba mativu n'ababaka ba Parliament bonna babajjeyo mu kalulu akaggwa. Naye tebaddiranga obuyinza bwa Parliament ne babuddiza President yenna ku byensimbi wadde gwenjagala Kyagulanyi. Baba abannayuganda siba mativu. Okitegedde ababaka ba Parliament ffenna abaliyo batukyuse mu kalulu akajja. But they can even do otherwise. Bonna babakyuse ne tebakolanga ensobi ne bakemeeterebwa ne baddira obuyinza obw'ensibo ne babulekera president. Kubanga Semateeka wa Uganda si yagamba atyo. Semateeka si yayogera ekyo. Semateeka obuyinza ku appropriation yabuwa Parliament yeyina okugaba. Yegaba. President eganti si mwe mugaba. Yeyina ekisefuliya. Yeyina ekisefuliya. Kati Museveni afunyeemu language egamba sente za Uganda zize. Sefuliya yiye. Nti sefuliya yiye. Si zize. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Eddakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa 2. Nkwebaza nnyo kuba nti okyataddeko omukutu otambule n'okumanya. Omulunzi w'enkoko z'ennyama kwata ekkalaamu. Kampuni bagita Conversion Feeds etegeeza gu omulunzi w'enkoko z'ennyama ekuleetedde akantu akalungi bakakeeneza ne bakayita akalungo akayitibwa Intraco Concentrate. Akatabula mu mmere yo y'enkoko z'ennyama. Enjawulo ku kirungo kino ekyaba Conversion Feeds aka Intraco Concentrate enjawulo eri nti bw'otabula mu mmere y'enkoko zo kano akalo kalimu calcium ayamba okugumya amagumba. Wina byadde otabula mu mmere yo sifaayo bwe kyoba okolakola kintu kimu ekyumba kyawulemu ekimu kiwe akalungo kano aka Intraco kiteeke sayidi eno ne sayidi eno ziwe biri badde obiwa ebirala gw'olimbuulira. Kaakati Intraco agumya amagumba kitegeeza nalimu calcium ate ali mu bipimo baakikoze bano ababirigi baakikoze ne bapima ebirungo byonna bijjudde proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zo okukula obulungi. Ensonga y'okusatu lwaki okozesa Intraco Concentrate eri esosa nkugambye alimu calcium agumya amagumba, ey'okubiri alimu proteins ezimba omubiri ne vitamins z'enkoko. Ensonga y'okasatu lwaki olina okukozesa akalungo kano kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo. Kino nga kitegeeza nti ekiyumba kibeera kikalu ebbanga lyonna. Era bano babuulire nti lwaki okozesa Intraco bagambe enkoko eridde emmere omuli akalungo ka Intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde gwekyo bagamba. Lwaki okozesa Intraco ng'era nga oddemu bagamba enkoko bw'erya emmere omuli akalungo ka Intraco zikula zonna zizitowa kyekimu. Nnyo waliwo ebirungo ebirala ate kano katono, kano kalinga ejjuba, ate kano kalinga gundi. Era gwe sigala ku nsonga y'ogwe akozesa Intraco bagambe enkoko eridde akalungo ka Intraco mu wiiki emu ezitowa kilo okusukka kilo 2. Era obaddemu bagambe nti Intraco si kaakunoonya. Gwe bana ensonga zo zenkumenyedde lwaki okozesa Intraco Concentrate owa Conversion Feeds. Obagambe ekirala Kampala balabika bali ku port number 5 Convention Road odi Kampala alina amatabi amalala akwetoola eggwanga lyonna. Obagambe ekisembayo lwaki okozesa akalungo kano nti kampuni eno ejja kujjanjaba enkoko zo ku bwereere. Bannange kampuni eno ejja kujjanjaba enkoko zo ku bwereere kasoba ng'ogiwa akalungo kano aka Intraco. Kampuni bagita batya Conversion Feeds. Eri ku simu bakubira simu 0782 2 42
08 oba 0707 79 Chechi kutawanya munanga kumala emyaka 25 Davison Shatcliffe lyerinnya eryesigika bikwata ku sola ekutawanya kiki masanyalaze kampuni ine emyaka 25 bagita Davison Shatcliffe iyo erinnya lyekoze kigambo kikwatagana bya sola mu Uganda okoyo kunaba amazzi aganyogoga mu budde bw'empewo tuwalishidde ekyenjawulo bagita dairy solar water heaters ziri mu liita waliwo 1.5 liita 2 liita 2 liita 3 gula bwogula tukusonyiyeeko ebitundu 5 ku 10 kibata cashback. Tulina ne mega flash sale ku dairy solar panels. Tulina dairy ya 28 watts solar panel kati ku mitwalo 27 tulina dairy ya watts 335 iri kumtwala 3 n'ekitundu ebisinga obukulu buli mukisa kosinga 26 tenatuuka itikomye leero nikyo singa obukulu genda mu dduuka gaabwe aba Davison Shatcliffe batamuze mu bagole mu mukaka babuze emyaka 25 mu business ojja basako JR Complex 3rd Street Jinja Road Kampala obasaye nakasere ku Seruma Shoppers Stop Plaza obasaye ku Jinja City Clive Road Sauli yako na je bali ku Nabugabo Business Center aba Shatcliffe mkono je bali ngogenda ku Officer Lands Shatcliffe ntina je bali ku Nanya Rubies Service Station Chiwatu Road embala bali Balia Mall era Davison Shatcliffe bali Arua branch ku Rhino Camp Road nembali je bali n'ebyo byonna ku simu 032 3 anamukaga ni 04 032 3 anamukaga ni 0 emirundi ena wa Davison Shatcliffe atambuze emyaka 5 kati nga kyebanonya kyeki kulaba nti bakuwa kyebayise sola omupiira ku kyali gole emukwemu Belgium tenateeba ne Ukraine tenateeba nenga Romania ina gole emu Slovakia ina gole emu olaba mwanga yena omuzindalo ono mwanga agwanga lyagala kumanya wadonyola nefuna wekibuuzo wano lwaki President Museveni ayagala kukola kino kakati Medi omuzungu agamba kubanga tutegedde kisefuliya mumuyina mwamugaba yes katona gancha kisefuliya kyange mumusena kakati Medi lwaki onagana kisefuliya ye alinga bagamba nti bemba naguze ennyama yange nze nokusalawo kino kirungala kyange kino kyekyoli okwana baga nti amama bumalo gula mama yafuma yagaba parliament ye mama kati Museveni aganti nyama nze ya boxi nyama ene mu boxi nze gula yange era de mama kino kirowoza eranze kireze nebo njigula nompamu shokwe ngome mwanga je ona omuzungu agamba nti when you see the man shaking Umanyanti why the ground where is standing is no longer holding. Tibolaba ngo omusajja nga wayimiridde atintima. Manyanti wayimiridde ettakalira bika waliwo ensonga ezimukutte entegetege. Kati lwaki Museveni ali mu panic mode. Era omulaba byakola kati birimu okutya kutali kwa bulijjo. Kusokera ddala abazungu batujjako obuyambi naddala obwa budget support bazafuse kati billion zigenda kubanga 2 kati abazungu batujjako obuyambi President Yoweri Museveni agamba sente zinakola nazijawa ngati abadde akola ensobi 2 tubadde tumugamba 1 nga yaddira sente z'eggwanga nasonyiwa abagagga buli mugagga anotawa musolo abawo omusolo bambi beba mutonya ntuyo gagga ba investor bebaita abagagga ba investor bafuna kibaita tax exemption bo bajibwako obuvunanyiribwa okuwa omuki omusolo ne batukana okujjawo omusolo gwe bayita VAT madi gwe VAT ndo kwata kumanyi VAT bwengendo okugula ekintu mu dduuka
tulaba bibakongera ko VAT tax olina ngati neyo VAT eyo gyo collectinze kunze aguze ekintu nayo gisigaze wano omusogo bayita corporate tax gubanga profit nti bokola amagoba ngomazo kutunda nokola amagoba government etwalako 41% ngati nebokola amagoba nago gakola ki gasigaze kakati president nabanga otwade tufuirwo obuwumbi n'obuwumbi bwesin mu trillions nekati ndakubira indala ensonga lwaki kati grounded holding sente zagenda collectinga zonna mu mabanja mugundi mu misolo tezimana kusasula mabanja sente zonna URA zegenda okusasula okukolektinga mu influence eno zonna ze bakunganya olwaleero zonna zigenda kusasula maki mabanja bojjako emisaala kyebayita current expenditure sente ezikola ebintu medde zisasula ebyuma CBS masanyaze ne basasula misaala abantu bakole ezo zonna bozijjako ezikola emirimu Uganda ejja kusigaza nga tena wadde nusuneji kati president agamba nti awo nina okunoonya buli muwaatwa nguzibe kati ekyokubiri ekitamanyibwa bannayuganda ti Museveni alina budget gy'ataabulira bannayuganda ya trillion ezo zaali 6 mu lutalo olw'okwogera ne zisigala trillion ezo 2 ezo aziisa ku kye bayita 3%. Kyovula olwokuba yayagala trillion 2 yaleta budget etayina makulu nga sente tetuzifunangako era tetujja zifuna naye nga bamanyi nti bakuletera omuwendo ogwo gujja kumuwa trillion zizinemeka 2.2 trillion zayagala muzo ayagala kuwa attack eyo sugar bilioni 500 muzo ayagala kwongera ono omusajja ono akola day pharmacy agamba okole eddagala magola ayagala kumwongera sente muzo muri munenda zaga kutwala nga tumanyi nti ebyo project ebibaawo nga tusembera okulonda ebi project nga lubo wabibaawo so olutalo president lwayina nalwo tikati abateereddewo embeera first of all bidirate otegedde one parliament session eno yaggwako abude bukereye session yayisa budget yaggwako ne tugenda mu session era kati era naggulawo session ki endala kati matter etali mu session eri tusobola gikomyawo kujjako nga yali saved ekyo kimu ekyokubiri mu Public Finance Management Act parliament bakose ekigamba shall eteekeddwa okuyisa budget estimate ngenaku z'omwezi 3 tezinakola ki tezinaggwa najja ne mu Uganda mu bannayuganda bonna nakola ki nasoma budget nolwekyo omukulu kati bye twasoma byonna biba bigwa butaka ate bw'anazza budget tetujja kutunuulya revenue yokka expenditure tujja kujja tutunulye n'emisolo tumugaa nti sebo n'emisolo zino engeri gy'obikomezaawo nazo okujjako nti etteeka bw'aliza abaalaze byokka byayagala etteka limukiriza nti byateekako line byataddeko line wemukyusa temukirizibwa kugenda ku birala byataakoze eki byataataddeko line ako kayinza okweyabako naye the big issue made lwaki bino abikola olutalo lwasinga okuba nalwo ogenda kulaba ebintu ebimedi mpuntunuulira mu myezi 3 bajja kuleeta list 2 nga kuliko sente zeyagaba ku 3% omuli ebyo byenjogedde nga kuliko n'endala zalese nga agambye nti zino prior musoke muzinteremu yekwase bino obuyinza parliament bwebaddeko sebadde bukozesa bulungi medi abasomye report yange zembadde nkola zonna nga shadow minister na complaining adda ku nkozesa y'obuyinza parliament oluusi bwebadde ekozesa ku reallocation ninja kwa example nga kwemaliririza lwaki era president Yoweri Museveni kino akikayanira naye n'eddwaliro baliyita ly'Egombe hospital ogimanyi medi okuva wali ewaffe ne president nga waita nga lyetaaga 27 billion World Bank aneza situa president nagaano zitua mu budget ya reallocation namala emyaka 4 nga bajiwa bilioni 3 kati eddwaliro kole lyaddawo president agamba nti gwe omubaka wa parliament ayagala okukola akalwaliro genda gyali
bw'obuuka saba naye bona ojjali mu palamenti oga nti nange nakakoze awo obuyinza bwe busereba kyova olaba bulijjo agamba abantu nti zaayo abiri n'abawaana kikugamba kasobeza awedde toyanze kasitoka nti obudde bwayita dda kanonye kuwa amateeka wano ambuulire oga obudde bwayita dda is very late tisobola kudda obudde bwayita obuki bwakiyisa ne session mwe twakolera budget yaggwako kandi beteeka twabugyewo bwagikola kandi beteeka werigamba sebo noonya wamunamateeka ono hallo sebo nkulamusiza sebo hello sebo kojange nkoze nga gwe sebo sebo honorable Segona munamateeka njabuze kwatuliza sebo sajja babeene nkulamusiza era n'abatuuliza mbatumidde honorable tuli ku budget president Museveni akomezza wakati ajja kusayininga budget eno gye babasomera etteeka ligamba litya essimu yonge eyina ebitatambula bulungi tompulira bulungi Hello? Wanji? Ompulira kati? Nkuwulira mu bibajjo. Mibajjo bajjo. Kalika. Awasingako? Sebo eggwanga nkubidde gwe ngaloya eggwantu babene obatangaze ku mbeera President Museveni yagamba ajja kusayini budget yakikomezaawo gye muli Honorable Mwanga galina obugiko bwavaawo etteeka ligamba ki Honorable Segona Council kuky'okukomyawo budget sebo kuky'okukomyawo budget tuli functus official kitegeeza tife bwe tuba tumaliriza ekintu ekyo tuba tukimaze bw'aba agikomyawo mpozi nga n'atuleetera supplementary naye mu kiseera kino nedda ekyokubiri sebo tetulina rules tetulina we tureviewingira budget jjukira nti etteeka lyatusiba tulina okuyisa budget eyo mu mwezi gw'okuna era ne tukikola naye saagala nnyo okuspeculatinga nga sinnaba kulaba nsonga ze lwaki agikomyawo mpulira abamu bagamba no yaweereza obutabalika trillions 5 ate n'efuluma ng'erimu 7 iyiza okuba yagyekwatiramu kubanga era ne bwe twamala ogikola twagimuddiza asooka abuuze minisita we Matia Kasaija honorable amubuulire nti yakyuka etya bwe tumala ekyo tunoonyereze ku abo abavunaanyizibwa ku budget batubuulire nti omusajja bwe yali abawa budget yabawa ya ssente mmeka wano mwatuusa ya mmeka yakyukira wa naye ne bwe twagimaliriza era twagimuddiza ye yagitusomera ye yagisomera eggwanga nze ndowooza bwe nti medi nti ng'ogyeko ebyamateeka n'ebyobufuzi omuganda agamba nti atazza yiye kumpi agamba nti yeyigga n'ekiro omusajja akuze abasajja abakulu abo bakitiibwa era tukolerera nnyo kaddiwa okutuuka gye bali naye tetwagala kaddiwa kubafaanana okubeera nga tusigala twetikka ne bitasobola omusajja bwe twaddeeka budget n'agiyitamu nga tannaba kugisomera ggwanga n'amala okugisomera eggwanga atugamba atya nti kati agikomyawo oluzungu lwakogga ebibalo byamuggwamu kiki ekyamutuukako etteeka ligamba ki Honorable Segona wangi sebo etteeka ligamba litya etteeka terituwa mukisa kugiddamu gwakubiri bwe tumala okugikola eba ewedde ekyokubiri lituwa timelines zaali nti ffe nga paalamenti tugimalirize mu gwokuna tugimuweereza agyekenneenya asengejje tetukikola kakati ebiseera bye tuli mbirala kakati tuli mu recess paka mu mwezi ogw'omusanvu ogujja ateekateeka kusaba batukomyewo di olwaleero ziri 26 omwaka ogw'ebyensimbi bwe tugendamu gutandika nga 1 ogw'omusanvu ayagala kutugamba nti agikomyawo nkya tutandike okugikola tugimuddize ng'ennaku z'omwezi lumu tezinnaba aleke tukozesa nkola ya bwakasobeza ye byamusobako
akkirize nze singa mbadde nga nze omu kuba muwa amagezi ng'ate teyakyusa linnya kufuuka Kibuhabulwa nandibadde muwabudde ne mugamba namukadde sirika nti ye gwogende ne maaso okolere mu eyo naye ng'omanyi budget entuufu eri mu birowoozo byo ti ye akyalina ennaku nnya wangisebo wakyali ennaku nnya ennaku nnya nkubuuzizza nti atusuubira otuleetera budget tugikole tugiyise mu nnaku nnya ng'olwaleero ne notice eyita ababaka tennaba kufuluma ba tuli mu recess jjukira aba alina okumala okutuyita budget erina okuddayo mu bukiiko ebitongole birina okukomawo ne bipresentinga kuba luli byapresentingira ku trillions 7.5 adjustment ye agenda gikola atya mu bbanga ki obuzibu buvaawa looya Sseggona obuzibu buva eri mmwe kuba batulooza mwe muyisa bino babaka baffe siwulira obuzibu buvaawa buva ku Namukadde Yoweri bulungi byabadde akola byerabidde 89.2 FM Kumanduso oli ku Manduso dakika nno ziri 12 zokka ezibulayo okwera essaawa essatu gye watusiibula oluvya kwagala gye atuwa muli mu Luganda gulawo account ku ssente z'olina mu banka eyogera olulimi lw'omanyi olulimi lwonna Luganda Luzungu zonna olulimi lw'olimu gwe lw'omanyi genda mu banka eno gulawo account ogulawo account bagambye aba banka eno ti bakasitoma bawadde enkola endala ey'omutimbagano okulaba nti babanguyiza empeereza ya banka eno bagambye nti bwogulawo account saba mastercard n'ebigirako gwe atambula mu nsi nazigambye jjo zebata Schengen ensi ziri 29 ogenda wa Finland ogenda Sweden ogenda Denmark ogenda Poland ensi ezo zisaba kye bayita insurance niba ne kaadi eno ya banka eno gyebeta mastercard byonna olaga bulozi kaadi eyo gwe ng'oyitawo bw'ogula tiketi ng'ogenda kusuubula ogenda ku kyalo ogenda gy'olaga nolagayo kaadi eno ya banka eno bakusalira ku ssente wano mu Kampala kyebeta Serena Group nga bwene hoteli zino za Serena ezo bw'okiba ku mmeeza bepa awalira okusaba 5 bakusalirako ku ssente era kutegeeza nti waliwo amatendo ge bayita bakutegeeza nti bakasitoma babategeeza nti banka eno erina kye bayise digital pound eno digital pound eri ku Kingdom One Kampala isa ku Radio Uganda awo awalinga esomero bayitanga bateeyi bannange Shimon ewa gye bayita Kingdom eno bagise digital pound eno yo bakuwa sente tukutambula nazo kiro ogera bagita deposit n'oteekayo ssente koma kawumbi kalamba oteeka mu kyuma nekizimira sente nesigala ku kaadi eno ddeeka nga tolina ssente okwewala obuzibu obufaanana bwe butyo digital pound eno kugambye eri ku Kingdom banka eno ye bagiyita batya bagiyita I&M ayina branch amatabi mu ggwanga lyonna e Kampala bali ku Kampala Road Masiga Nandos ng'oyisiza Uganda House so ogenda ku Kingdom gye nkugambye walinga essomero baliyitanga batya Shimon nabo balina branch osobola okugenda n'okola ki n'oggulawo account ofuluma ne kaadi yo n'onyumirwa ssente ng'okozesa I&M eya banka bimazeemu emyaka 5 miramba kye bakola bakitegeera oli mulimi osumbuyibwa ekyeya enkuba etonye solo bifa kati ebyo byo tutawaana funa insurance bagiyita agricultural insurance ejja kuyamba era nga n'okutegeeza gera wali insurance yono bagambe njala insurance olwa ebinsombo zange omulimi ng'omulunzi enkuba nyingi nnyo ekyeya kingi kibuyagasa ebintu byange enkoko zaalwadde sente zibannange nga ndabye tokuba biranga funa agricultural insurance mu batunda insurance bonna URA ekwekaire fukamine wasina gamba munnange twalayo embalirira kye bayita returns mangu nnyo leero olwalina ku 2 bagala ku Lwakutaano nga tetunatuuka owonna okubonerezebwa kye bayita penalties n'okujajinga ssente endala olwokuba okikola kino baga kino kyangu nnyo oba olemeddwa ku 0772 14 ne 0 mirundi 4 oba genda kutabira URA ne kuli okumpi
bakwebazizza okuwuliriza naga nti weebale nnyo kolagana nabo ate n'okwebaza okuwa omusolo kubanga UR eweri okola nti ekulaakulanya Uganda developing Uganda together ekika zino ziri munana zokka zibale okukola essaawa essatu Hello Sebo webali kuweleza kale sebo amanya ze Haji Makolo Kavuma sebo muna National Unity Platform wanje sebo abakulu mbalamusiza abali mu studio yes sebo songa ziwulidde bazimulungudde naye kisookera ddala nkulu media obuzize ekizibu bakyogedde bwasiibulidde ekizibu ekiri mu Uganda it's about management abakulira executive director w'eggwanga Uganda yeewaŋŋamya mu buyinza ku bantu buli kintu akitwala mu ngeri ya alpha and omega asalawo ye na famire ye abantu bayogera ku budget ng'ekyali mu process nawulira ng'oyo Honorable Muwanga nga bajjawo beerega nti bannaye ebiri mu budget bikyamu nga mukulundidde baba bidifendinga naye ennaku zino atandise obbiraba ngeri gy'alina gy'alowooza gyadda ekyokubiri kye ndowooza nga mmaliriza nti nze ndowooza mu economics waliwo kye bayita diminishing return ekintu kijjula ne kibooga mukadde waffe mwami Museveni watuuse omulembe gwa digito takyagusobola kenfundikira nako katono nnyo ku Kenya mwogedde ku mitimbagano ffe mukulu Muwanga akyogedde emitimbagano tugikozesezza tutya kukonjera kuvumagana bw'oyogerako bw'otakkaanya naye twafuna n'abaditamininga kyoyo kati si opposition oyo awagira kiri olw'okuba oyogedde kyatakola ki kyataagala tuyige okuwaŋŋana respect tukozese social media tuvuunike ekintu kyannakyemalira wa kuno Makolo Kavuma Hello Mwamedi nkulamusiza munnange kale sebo amanya yeza promota tamale naye Mwami Medi tulina ekizibu kimu nti nawusabadda bwe tulifuna omubaka yenna alireeta ekiteeso ekikendeeza obuyinza n'amaanyi mu State House oyo omubaka tuli muwagira n'owa president tuli muwa naye Medi essaawa zino niwe banaleeta Senate budget ya buwumbi 5 ojja kuwulira nga wakayita emyezi 3 nti State House yeetaagayo supplementary ya security yawo omukulembeze w'eggwanga we tuyita wano abakugu mubasse mujju mikwano gyaffe ne bajja ne batugamba nti kakati Museveni alina abantu 7 nga bo basasulwa ssente z'amubi wa musolo baala buliri nakuseeza masoka kwasula abantu 7 lwaki tetuleetayo kiteeso kikendeza ku mwami Museveni bino byonna okwerumaaluma okuvumagana abantu bajja kutuuka bakowa okuvuma batandika kutambula bukunyanga bakooye kubanga balaba gye bava ne gye badda teri kitambula tuyanza Professor hello ya budget babigoberedde munnange hello mpira guguwedde ono Slovakia ne Romania bombi bayiseemu kati ndaba nja kulaba Belgium nayo neyita mu side eno negwadde 0-0 hello nkulamusizaako nnyo taata ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime agamba ki Medi Nsereko Mwendi UN UP omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ekisooka kya byonna bamemba ba palamenti mukulu mbawulidde nze palamenti ya Uganda wadde mwami Museveni ayinza okuba bw'abanga agaanye okusayininga ku bajeti nzikanya n'embeera nti ebibadde bitawanya bwana Medi bitawanya Kenya byemu ku bitawanya Uganda essaawa zino naye abanyininyini abasuubuzi bwe babaawo embeera yonna ey'okwagala okulaga obutali mativu bagamba abantu mugule emmere mwetegeke muteeke mu mayumba gammwe Kenya baadde bateekawo embeera okusalisamu ebyabadde mu bajeti bamaze gula mmere kyogaba nti Uganda yatuloga alabika akyatulogera dda tanaba ku Ssambugo hello bajeti ogiwulidde gyogitegedde ngitegedde era kampite mu bufunze amannya Kabonge Peri mbeera Busolo mu Gomba Sazi Godfrey yankiikirira ekisooka kya byonna ebyo twabirabirawo wabwa otunuulira lino eggwanga lya Uganda abalimi be basinga oyimirizibwayo eggwanga eryo n'ebyobulambuzi naye bw'otunuulira bajeti bwe yali
Mwami Medi Nsereko n'abatuuliriza teri kintu kinnuma okupanga kiro ya kasooli njigula ku dduuka emitwalo 2 ngende ngisimbe nemala emyezi 6 mu ttaka kunibajingulako nusu 4 eddagala lya bbeeyi ne bannange tulaga wa Kabonge. Saba tumulize kaija inakonyera katonye tumulize ya nebaza bakwe bamasimu nege ekintu ekiro nga tubaye tulaga enjawulo segono muulidde yes agambye nti singada w'amagezi musajja mukulu sirika yes sirika kole mu budget gyoli na sirika bibyo era nga gabuljo waddako atagala segona tagadde bagamba mukulanga buljo bwokola wano tobaako kyokola kyoga kali kikulaga mbweri bana Kenya omukulembeze waabwe ye abadde addamu abantu kibagamba eno mu Uganda onazikiza n'abakiikirira abantu yasigale nga yawangula gwe nakulaze nti eri waliyo bannannyinimu pa citizen kakati eno mu Uganda waliyo bantu abatusaba gavumenti etuyambe Ssaabasajja Kabaka awangaale ndidde kigale ekirungi kiri nti ennaku nyaze tusigaza zokka okubanga financial yeggwako bwe kigeza ne kituuka nga president asayininze segono muulidde mwakivume muulidde bwe kituuka ne kituuka mwakivume muulidde segono muulidde hono bwe tutuuka nga lumu nga president asayininze appropriation tusazena kumeka nya zokka kasita tutuuka nga president asayininze appropriation bill eya 2024 ebakkiriza okuspendinga nga bali ku budget eyo kitegeezebwa nga terigenda na banaki na budget tuli bakuddayo semateeka bana bamukola ne bamutereeza twekakasa bakuddayo nga bagaba tewali budde bajja kuddamu bamutereezo singa okozesa ekikyamu kyebayonoona awangaale maaso moogi wakigale kakati bino byonna president alina amakubo limu lyokka baba simu mativu 2 Mede bebamala okukola budget bajiwa president yateka mu nkola ayina alternative zirimeka makuba ameka 2 galimu gayina 2 erimu okugana okuteka sente kwebyo ye byatayagala naganti ebyo mwabisa nesijja biwazi sente kweyazina Ramadan yaganti kiro mukisasula kiro temukisasula nga president amulagidde eryokubiri era nga bennagambye kuleta supplementary nagamba tuchuddemu tukole kye batali gobi aluwa wano gobi ngasimulaba gobi agala aluwa abantu kubuddiza president gobi rama